Yes, muri balabi balungi abekumidde ku Culture Prides Voices of Heritage eddoboozi ly'obuwangwa n'ennono. Olw'omukaaga oluyise comments zali nnyingi nnyo ne bagamba omusajja atusomesezza kasaana okozesa otya omusajja atusomesezza ku kino so binzizaamu amaanyi bwe ndaba nti byensomesa mubitegeere ate ne mubikolerako n'omanya nti obutiko obubwala busobola okunnyamba ku kino n'otabulitako buyisaawo. Leero tugenda kusomera ebintu bingi nnyo omutesitesi wammwe ne kyeyanjula mwankwata erinnya lye'bbwa kono Papa King of Rap Alessandro Barasa Freestyle mmere kulya ku production abagamba abeerako abeera omuzu by TV yabeera nga kikwasaganya tuli sponsored by Healing Garden okubanga Shane ebeera ne track promotions okubanga ayaga digital marketing services beera nga omunoonyako ku mitimbagano gye. Zedmokusabatontomi kyembanjulidde kye kino tunyumirwe tuyige. Yes, akanyomero kaffe kebayitako eddagala ndi wano okubanga nkuwa gwenno eddagala lyo olitegeere oleme kubanga mwana tolibuusa amaaso obadde olina endwaddeyo wano bwe tubanga tukuyambako ate ne mu comment section osobola okuteekamu nti owaaye kabonazaamu nnyo nsomesa ku kyebayita eddagala lyo weeriti oba nsomesa ku ndwadde eno ng'osomese ku ndwadde gy'onaawe osaddewo nze sirina buzibu nabagamba eddimu lyakubasomesa tugenda kubanga twogera ku bweriganya okubanga libona wafunye accident oba wagudde wansi n'ofuna ekibwakyo kikulefukidde gwenno ekizibu fedda bajjajjaffe tebateekangako bisipiriti nedda bakozesanga eddagala lyaffe lino erya bulijjo kati ebbweriganya okuwona nkuwadde eddagala lino kwata mwana tu kintu nkyangu nnyo ekigaji kikwate kisale kungulu funa ekyomunda kikolokote bulungi beera nga mwana tosiga kweryebbwa lulinge mwana tu omala okulinyiga bwoti kisiigeko ojja kuba mwana tu gwenno okiwonya ebbwa bwe libeera nga pya kamulirawo enniimu oba ennyaanya ejja kuba kuyambako kubanga eriwonya n'ab'ekimwankulata mukimanyi ekyokukola mulitwate kikamule kijja kuba kikuyambako kubanga okala oba omulira ayidde ebbwa mwana tubeera okimanyi nti eddagala libeera lyangu nnyo kwata gwenno omululuuza gukamula ekyovu kyalyo obeera ng'oteekako eryebbwa kijja kuyambako kubanga ebbwero gwenno likala mbadde nkuwadde endwadde yabbwa mwana talina ebbwa kati okitegedde beera nga mwana tuddamu kweteranya ebbwa lifunye mwana tu obanga ofunye ebbwa lyo beera nga ogenda ofune ebintu ebyo mbadde nkubuulidde wano Culture Prides nabagamba ndi bwo kubako masomesa oyige otegeere mwana tu olugambe n'omulala. Yes, ndi wano kubanga tukomye mu kanyomero kaffe nabagamba kano bakayita ak'emmere yaffe njagala otegeere mwana tu emigaso gy'emmere gy'olya saagala olye buli ng'ate zeddimu ndiwo okusomesa leero tugenda kwogera ku mmere yaffe ey'omubisi abasinga mukimanyi emu ku mmere mwana tu etavunda akobadde tokamanyi nako maze okubanga nga kutegeeza omubisi gulina emigaso mingi nnyo gye njagala okubanga nkuwa omugaso ogusooka gukolanga moisturizer bwe kubanga si mutabule kuyambeko omulususu okutereera beera ng'ogweyambisa omubisi gujja kuyamba okuwonya ekifuba ekiganye gukutula ekifuba ekyo beera ng'onywala akajiikoko gujja kuba gukuyambako nkuwadde akuweeza olususu lukaluba nnyo mwanye bana basitula bapoota mubeere nga mulukozesa siga ku lususu lwo ojja kuba gwenno oluweweeza guwonya ekiwanga gwenno alina ekiwanga ekikuluma beera ng'ogukozesa guteeke mu mazzi go agabuguma tabula gwenno nywamu ojja kuba ng'ombuulira guyambako ku kyebayita mwana tu body balancing agulimu amaanyi mwana tu gwenno amalungi gukuyambako ne ku kyebayita gwenno immune boosting system y'okubanga mwana tu obutofaaliwa buli active kwata amazzi agabuguma agateekemu omubisi ogwo naaba mu mutwe gwe mwana tu alina gwenno situka omubisi gujja kuyambako kubanga gukuwonyako oyo situka obadde okimanyi obadde okimanyi nze mbadde nkikuwayedde kuyambako okufuna stress okubanga owonya stress obanga obulidde otulo omubisi guli eddagala nnyo teeka amazzi agabuguma beera ng'oganywa gujja kuyambako okubanga stress yo gwogigoba owa pressure saagala olutumira ate gwenno mwana buyagosenga bwe bunaku ojja kubanga gonjulira zedimo kusaba tontomi nabagamba ebyange byakusomesa omulala ategeeza omulala nti nakasajja kaatubuulidde emigaso gy'omubisi bano Culture Prides Voices of Heritage tugende kanyomero kaffe kebayitako obuwanga n'ennono. Yes, akanyomero kaffe ak'obuwanga n'ennono tetugenda kayimba tugenda kubanga mbyogera obiwulire bulungi saagala weekwasa ate ngoma yayiseemu ate kino kiri no tugenda kubanga twogera ku bintu byobadde tumanyi bye bitegeeza ate nga bya bulijjo. Ekigambo ekika kitegeeza ki? Ekigambo ekyo kitegeeza nti ekyo ekikakasa kiki ky'oli gy'ova ekika ekyo ekikakasa kiki ky'oli. Ekigambo abaana kitegeeza ki? Ekigambo abaana kitegeeza nti abo abanaddawo okutereeza ensobi zaffe ze twaleka oba abo abanaddawo okutambuza olugendo lw'obulamu bwaffe be bayita abaana kyo kiwaki oyitibwa omwana. Ekigambo endeku kitegeeza ki? Endeku kitegeeza nti jjajjange tondekuliranga ate bw'oteekamu omwenge ne kifuuka ekita nti kitegeeza nti jjajjange tontanga. Endeku mukitegedde. Omwenge gutegeeza nti
enge zonna ezimbaddeko nsaba zinveeko. Omwenge enge zonna ezimbaddeko nsaba zinveeko. Ekibbo kitegeeza ki? Ekibbo kitegeeza nti jjajjange nkusaba onzibulule okuva mu mbeera embi gye ndimu. Jjajjange kusaba onzibulule okuva mu mbeera embi gye ndimu. Ensaasi etegeeza ki? Nti jjajjange nkusaba onsaasire. Jjajjange nkusaba onsaasire. Okusasira kuva mu ki? Ensaasi eno ebeeramu kye bayita amalanga munda. Kati amalanga ago nti onsaasire okuva eri ebizibu ebirangalanga mu bulamu bwange. Erinnya litegeeza ki? Nti oyo gwe walinnyira mu bigere gw'okubeerawo. Oyo gwe walinnyira mu bigere. Kabadde akanyomero kaffe ak'obuwanga n'ennono ne obadde okimanyi akanyomero ako mu buwanga n'ennono. Tugende ku episode yaffe eyayiga olulimi lwo. Yes, akanyomero kaffe akayiga olulimi lwo tugenda kuba tusoma ku bisoko. Ebisoko bya leero tugenda kusomesa ku bisoko ki? Ekisoko tuyinawo okuva ebule n'ebweya. Okuva ebule n'ebweya kitegeeza kintu kuba kigazi. Kintu kuba kigazi nnyo. Okuzza ogwa nnamunkukulu kitegeeza kuzza musango munene nnyo. Okuzza ogwa nnamunkukulu kitegeeza kuzza musango nga munene nnyo. Awejjeranga ow'olufuba atakkuse lumonde. Awejjeranga ow'olufuba atakkuse lumonde kitegeeza kukola buli kadde. Ebyo bibadde ebisoko byaffe by'abaana abasomi by'abantu ba bulijjo tugera ku by'olukale tugera ku by'olubaale. So mubeere nga mufunamu ekyokuyiga. Ekisoko ekyasoose nabagambye okuva ebule n'ebweya kitegeeza kintu kubeera nga kigazi nnyo. Okuzza ogwa nnamunkukulu kuzza musango nga munene nnyo. Awejjeranga ow'olufuba atakkuse lumonde kitegeeza kukola buli kadde. Katugende ku lugero lwaffe olugamba nti bamala kwekoona ne bajjukira okubuuka. Okay, tula wansi kalira mu lugero lwaffe bamala kwekoona ne bajjukira okubuuka. Amakulu agali mu lugero luno gali gatya gagamba nti nno abantu mu bulamu bwa bulijjo bamala kwekoona ne bajjukira okubuuka. Lwazzi kuno njujukira abajjajjaffe baatugambanga nti mwana gwe kula ziri kulaba zaatulaba dda tumala kwekoona tugamba nti nno kale singa saakikola ne bakulabula nti nno omwana oyo gw'ogenda gwe okuganza si mulungi jjo olina olabanga gwe abatakwagaliza. Omala okutuukayo amaze okusiiga nkumuunye ojja otukaabirira ogamba kale singa mwana tunnamanya ffe tuba twakubuulira naye wakkiriza okwekoona kati ojjukira okubuuka nga nkumuunye takyalina gy'alaga. Ne nkuba ekyokuyiga nti mulamu bw'ensi eno bakugaana ekintu beera nga mwana totokyettanira nga bwe bakikugaanye. Kyewale kibeere wala oleme kubanga ate ogamba sagalodde mulwadde mwami nalumanya nti wakisaayogera. Nze mba nkubuulidde nti bw'omala kintu kino kibi togenda mwattu eyo wayinza okuviirako ekizibu kati gwe wona agendayo nze sijja kuba mwana tunga nyina omusango tomala okwekoona n'ojjukira ate okubuuka. Zetmoko saba tontomi munzikirize mbeere nga mbasiibula. Muli balabe balungi abeekumidde ku Culture Prides Voices of Heritage eddoboozi y'obuwanga n'ennono. Wano tubeerawo nga tusomesa nga tuyigiriza nga ne bagamba buno si kunyuma munyumya. Eno platform yokka gye twateekawo kubanga osoma ate bw'onyumirwa. Eri abaana abasomi abagyekuumirako mwebale nnyo okuva ku Trinity High School Masajja bangambye nti bagiraba nnyo n'okuva ku President High School Emunyonyo bagiraba nnyo. Mwebale kubanga mwekuumirako abayizi b'Oluganda muyige ebintu nga bino. Nze wendi okubaweereza wendi okubasomesa. Ku Ethnic Prides Organization kwogenda ku YouTube yaffe buli wa mukaaga kwogenda okugisanga. Nabagamba ku production yange ababeerako ebazo ba TV bokaboka bakikwasaganya wali wonna ate ng'era mu banoonyeeko ayagala okukwata functions yonna okologo beera nga banoonyako Healing Garden nga sponsor wange omulungi mwebaza nnyo kubanga takooye kunteekamu musimbi. Ate Trick Promotion najja n'agamba nti nno gwe ayagala okuboostinga social media platforms zo beera nga omunoonyako omulimu agukolera ddala. Nsigadde Zetmoko kusaba tontomi saba Katonda abajjajja nga bankuumire.